Poliisi yakutuula ssabbiiti eno okusalira amagezi ensonga y'okutulugunya bannansi nga bwe badde yeeyoleka ennyo nga poliisi ne ab'ebyokwerinda abalala bakola emirimu gyabwe, kyokka nga kino omukulembeze w'eggwanga yavuddeyo n'akivumirira n'ategeeza nga bw'atayagala kuddamu kukiraba. Bino nno bituukiddwako omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga bw'abadde ayogerako ne bannamawulire enkya ya leero, n'alaga ng'omuduumizi wa poliisi mu ggwanga bwe yafulumizza n'ennambika endala ku kutulugunya bannansi. Eyenyigira mu bino byonna alina okulaba nti akangavulwa, abonerezebwa sikasinga n'okugobwa poliisi. N'avaayo okwebaza gavumenti olw'okufulumya etteeka eryavaayo okulwanyisa ebikolwa eby'okutulugunya, ekirooka kiraga nti abakuumaddembe muri poliisi abanaavangayo okutulugunya abantu batwalibwe mu kkooti ey'ekinnaggomola oba ne mu kkooti ey'engassi basobole okuliyirirwa abo baba batuusizzaako ebikolwa eby'okutulugunyizibwa. Kinajjukirwa nti ssabbiiti eyise omukulembeze w'eggwanga bwe yabadde ayogerako eri eggwanga yalaze ng'ebikolwa by'okutulugunya abantu bwe bisaanidde okukomezebwa bunnambiro era ng'ono yabadde ayogera ku nsonga endala ezikwata ku byokwerinda. Just totally unnecessary. Why do you beat people? Just chase them and they go. Now, because of these mistakes, which I had noticed, you are galvanizing support for the enemy and making the enemy soldiers more determined to fight. If the enemy soldier is going to be killed or tortured badly, why should he surrender? Why not die fighting? By not killing captives, but instead treating them well, you are actually disintegrating the enemy's forces. The enemy soldier will easily surrender because they know, the enemy soldiers will easily surrender because they know that they are safe. Enanga ategeezezza ng'omuduumizi wa poliisi mu ggwanga bwe yalaze ng'ebikolwa bino eby'okutulugunya bannansi bwe bitateekeddwa kuweebwa kyanya naddala mu kukwasisa amateeka mu kitongole ekya poliisi era nti bisaanye okuyimirizibwa bunnambiro. Ali ku 079468683 n'ayongerako n'ennamba endala eya Professional Standards Unit for the Koto namba 0707-610-52. Buli lw'okuba ennamba zino tujja kuyambibwa ng'otulugunyizibwa, tujja kuwa obukuumi, tujja kudduukirira ate tulabe nga tukangavula oyo eyeenyigiridde mu kutulugunya. Mu buufu bwe bumu, omumyuka w'omwogezi w'eggye ly'eggwanga Richard yeegaanye ebibadde byogerwa nti ekitongole kino kirina akakwate kutulugunya bannansi era n'ategeeza nti ebikolwa bino bonna ababyenyigiramu baakukwatibwa era n'ebikolwa byennyini birinnyibwe ku nfeete. I remember even the Chief of Defense Forces then, General David Muhoozi, called you people, put an apology on behalf of the institution, the members who were implicated in this. You remember they were clearly charged in the court-martial. So we have always taken swift action. But y'omwogezi w'amakomera mu ggwanga Frank Baine ategeezezza nga nabo bwe banoonya abatulugunya abantu olw'ensonga nti bo obuvunaanyizibwa bwabwe butandikira mu kkooti. But I am telling you that in the functions, in the mandate of the institution I serve, torture is not provided for as what we must do. And what I was clarifying is that a number of times people who appear in court claiming torture are not coming from the prison, but are actually asking to go to prison. What we need to understand is that not every place where they hold people is a prison. For us, the prison starts from court. When a magistrate or judge says, I am sending you to prison. Don't ask, you look for them.
I'm also looking for them like you. Kinajjukirwa nti abantu aboogerwako bazze baalabwako nga baligikibwa emigobwante wamu n'okutulugunyizibwa era ng'ebimu ku ebyo ebiri okumpi beebo abaakwatibwa mu bigambibwa okuba nti balina akakwate n'okwagala okujja mu budde General Katumba Wamala era nga mu mbeera y'emu ne mu kaseera ak'omuggalo abasirikale baalabibwako nga bakuba bannansi emiggo kyokka nga bangi ku bo baali tebasobola na kwerwanako. Eggulire lino likusakiddwa Isa Kigongo ku lwa 44 eggulo.